ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Say yeah, and we'll go. If you're ready, I'm ready. Then say no. Just say yeah, and we'll go. If you're ready, I'm ready. It's a beautiful night. We're looking for something good to do. Oh baby, I think I wanna marry you. Oh, it is a look in your eyes. Oh, is it this dancing Jews? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. When I hold on to you, this is all I can do, just to keep my feet up the ground. Oh, I'm desperately loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Constantly, think about it constantly. Look at what you've done to me. I'm just like a little baby. And oh, I love you desperately. That will to switching in auntie. I'm petty. Oh, desperately loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Constantly, think about it constantly. Look at what you've done to me. I'm just like a little baby. Oh, I love you desperately. My head is out of control. You ready? Yes. My head is out of control. I'm so lost, so it just lives for the moment you're around. When I hold on to you, this is all I can do, just to keep my feet off the ground. My head is out of control. The soul of stress soul just lives for the moment you're around. It's dangerous, I know, to be lost in you so, but I am, and there's nothing I can do. Oh, desperately loving you desperately. Okay, mikwano mulungi atulaba ku Baba TV. Ali ku Baba TV atunes olunaku lwa Sunday sawa 9 bwe tutyo tusanga ku YouTube channel yaffe otekamu omusomaga surprise your loved one nobera ngolaba Shifa kikubatya bocho nogenda ku Facebook notekamu omusomaga surprise your loved one nolaba banaye eneba love kuba mukwano kuba kuddiza kuba kusiima ate lero ngendo okukola show erimu ebintu byensinga okwagalira ddala omuhabbat tomanyi hey, tugenda kutwala love eri mwana muwala gwe mumanyi obulungi Serebu muyimbi mugenda yimbira Serebu ayina kayimba ennaku zina akaliko bane omwami agenda musaba bufumbo era omwami oyo am so privileged okubanga omwami oyo yagaye Shifa ye gwasobola okunkolera proposal enebweru jendi mu America gwasobola proposingira mwana muwala oyo obulungi gwasobola okikola era nga mumutegedde omwana muwala oyo Rachel Namiro ayina akayimba kano mbuno nina kusasulira love no nana njagadi ayina ne kano kayimba ne Henry Mwanje lafu yanga ulula bulusi wevale kunte
Yoyo yennyini. Yoyo bannange. Awululu labu yange mululabo wuluzi. Okay. Yoyo kati mumutegere kuntegera awo yo yennyini gwe tugenda twalira surprise emunyonyaawo tubeere ng'ate naye manye ebirabo byagenda omuwa katubireke ebisinga zibeere ki tubalekere bino bye balabyeko ebisinga wali egenda kuba surprise nammwe abali ku TV mulindirire kati bali mugamba mwana muwala oyo we baba musaba obufumbo bayinza muwa kirabo ki Moshigo oyinza kuleeterako kikkaweta obuzibu basirebu kati olina omuwa ekintu kyaludde okulaba ngaki ne kyaludde okukola kati ninga ndi muntu omuyimbi agaba speaker kati bannange bino byonna nteekateeka zino nga bwe muziraba naye katube ng'ate tusimbula okugendayo omwami yaŋŋambye Shifa osobola okunkubira ku vidiyo nemba ng'omukolo gonna ngulaba okuva wootuukirayo neŋŋamba munnange kiraya nti wange kyasaba kyenkola yes olunaku lulwo gwe mukama wange ssebo ngenda kikola kuba yaŋŋambye siriiwo kufukamira naye ku vidiyo eno gyendi tujja kuba shongiraba nfukamidde so kati mikwano mubeereeko temuvaako temuseguka Hope Shifa asimbula nga bulijjo n'abayimbi ba kapera abakabi Cape Brothers Yeah, the Cape Brothers. Tetukyali setula kapera? I know the Cape Brothers Uganda. Kale bajja kwongera bite wanje asamu abashogedde okay naye nga banange tubadde wano tukola rehearsal manyi ife ebintu bikola in a very professional way tubadde tuli mukola rehearsal ne tugamba tetwagala tekutuuka engeri gye tuyingizaamu obuyimba obupya bwe tutakola bulijjo ng'ako ka Will You Marry Me bwani era nga bwoba otumye omwagalwawo oba otumye abantu abatuufu abagenda okukutuusizaayo omuhabbati n'omukyala agambe nti yes I do akuwe buwi buki bugalo tuteekeko akaweta nze ani Shifa agenda okugaba akaweta right now nze nga sikayina okay mikwano mtugobere 0782101569 0702562157 ze namba eziri ku screen mwewale abafera abayita Shifa enamba kweziri bali muzikoppa ziri ku screen kale bannange twesangeyo tukatumaize wano rehearsals zaffe tusimbule bingi nnyo ebiri mu mukolo guno bw'osituka era atanatuuka mugambo wakabi wa surprise the surprise queen yayingiddewo dda bayite obagambe nti waali mutege TV mubeereeko abatulabira ku YouTube abatulabira ku Facebook abatulabira ku Baba mwetegeke ekiddakaawo sigenda bagamba byonna nammwe ebisinga mubirinde ebeere surprise. Anybody where won't fight you? Looking from there, already know. Hey. I'll be right beside you. Yes. Like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Wanna get so, my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. And if you ever need saving, I'll be running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you want to go, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you want to go. First, let me say to you, I cannot wait to see you. You'll be the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I did pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I did pray for you. Oh, in my heart, oh, there's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do. Now you are the people, I got baby, your fan. Kosa kakayimba bakayimbira ab'embuto abali pregnant.
Sikeko. Kayimba ka mukwana. Nedda duduke. My heart they beat like do. Bane. Kale mikwano mutugoberere temusegu katovaako mu sharing. I love you. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi chenda sorry. Aibine birungi renda. Kulukumi kuwate renda. Olobula bobo kumukumu moto na surprise. Ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma. Joko mwanono. Mbanja wanaleta. Olobula buntuka. Hello. Hello. How are you, sweet? I'm okay, love. How are you? Fine. Mkwano no Shifa nayogeddeko naawe jjo nondagirira ku kya client business gendeeta. Yeah, dear. Wangambye Okay. ntuuke munyonyonga ku round. Munyonyo ground. Wano ku dduuka lyange, opposite Nedembe supermarket. Kale. Yeah, dear. Kale mukwano kanzijjaawo. Kale mkwano. Okay. Hey. Naye nga bambi alinza nti client gwe mutwalira client alina omukolo gwa social distance bantu nga 15 yamanyi bagenda oyimbira yange banange Shifa kasente ka covid ono yangu wanga client tanefuula Shifa omanyi ffe batusibye banga nga tetukola jangu misinde era ye wali awo amanyi Shifa amuleetedde ki client ekisinga naye ate kye tuleese kye kisingako kati bannange tugenda crossinga wali tutuke ne surprise yaffe tumugambe ateebe ani akoze eki kale tweyongeddeyo bannange omulabi waffe ali ku Baba TV era erinnya tusooke tukweke naye erinnya lino tolimulagirawo lisooke litunule eyo nasooka alabe kimuli there we go tige wa kamera tebakoona surprise Look left or right and look wano wolabire yasoma primary bagamba look left right then left temwali mu center Uganda. All you got to do is agambye mbuno opposite Dembe but there are two shops here naye tubuuzeeko gyebaleko mukwano kale tubuzaako omukyala Rachel ali eyo tagenda fulumako mugambe Shifa yamwagalako ulira ono bwamsalako ebigambo mbono omukyala wa ku TV kale sweet Ngonyirira. webale kusiima nawe onyirira tulinga batali mu lockdown. Mwana gwenze ndi wano Amina. ya COVID. Amina. You caught my eyes when you walked toward my pathway. I couldn't run away. My eyes never let me. I thought I was dreaming, but you walked right to my way. And all I could see is you. Yeah. If it is love, my dear, welcome to my world. And let us share the good times together. It's only one word. Let's share it together. Cause all my eyes can see is you, my dear. I don't know if the sun will shine tomorrow.
And I don't, if my eyes never let me, then they tell me you're my future and I believe in my eyes. And I don't care if my sun don't shine anymore. Yeah, if it is love, my dear, welcome to my world. And then I share the good times together. It's only one word, let's share it together. Cause all my eyes can see is you, my dear child. Na 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 na. Thank you. Neka Shifa binani abikoze. Binani abikoze mwebale kuyimba ulunzi zona imunda ludde sikyabitegeera. Munange nanonyeza gye nkuyitira ne ŋŋamba obudde buno wokubira omuyimbi n'omugamba waliwo kagiigi ng'obumanya ebiseera bino Era tulina. Munange nali awo ng'omuntu omu ankubira ŋŋamba Shifa bannange ngaasula ku ssimu yange misana na kiro Shifa nnyina omuntu bannange gwe ndowoozaako ng'ayitibwa Rachel Namiro ne mugamba ogamba ono Rachel alina akayimba akaliko Kayongeza figayo. ne bane lwaki tosoose kamuyimbiramu nga tetunnagenda ku nsonga Kwata wote no figayo yenze nkugambye Rachel nga soda sanukula chokolo zanatwala ndikagoyo wampaka nchamu running crazy liruna kunyongera mwagala nnyo nesimumanyi yani wali wensinga okwagala wakola kyokubera tinawe liruna kunyongera kwagala nnyo kakibe kikima baby I'm ready bwe tolina bavuganya olyoti tewali abaana ba TikTok we basinga okwagala toyimbyewo njagala tugende mweri mudu enyume nnyaate okuva wano ng'amaze otuwa kapaati ako abaana ba TikTok bagenda kumbuuza bagenda kuŋashifawo we tukola challenge lwaki tayimbyewo nina okusasulira love eno kubanga onjagadde nnyo nja kutereka love yo baby teri yaddali kubako eriiso oba bukadde ng'okyuse mu langi ne bw'oli kukamwa amanya abaana bakubirawo eŋŋoma naye nga njiridde love empunza tovangako ku line you're so sweet tedereza mukama kutonda wampaka kyamu running crazy yeah wankola kyokubera tinawe naye ng'abakubye eŋŋoma obategedde abaana bano babayita baani The Cape Brothers Uganda. Brothers Uganda sanso okubalaba ne tugamba tuyinza kikola tutya nga tukyalira Rachel kati ozani atutumye okola surprise eno ekirabo kiri kyolengeraawo kikyo kino kikyo n'ebirala byendesaawo mu motoka yange byeŋŋenda okuba nga ndeeta obuzibu bwakuteeba ani gwosuubira gwe nga gwe bulirako nga mukwano gwo omanyi bino ebintu kale nja kuwaako tuteese nja kuwaako kamera zibeekuwaako amabebi akombuulire ani ogamba faani wange oba bobadde otegeza nze baba bafaani nina bangi nina UK London sina nnyo baluganda bangi naye bavudde ku kyokunjagala bati nga tebakikola nga tebabikolangako anti bali tebalabanga Shifa we bamulabye bulijjo babiraba ne bagamba banekyo tumwagala bino bindeetedde nga byange ogambye mbale relative toyina bangi nnyo nkujjako bafaani bonina bangi tuveeyo kale mbafaani
Temanyi tulina kubeera. Tubeere nnyo mbafanya. Beere mbafanya abo. Tukabambye omuntu eyantumye. Kati nkozesa ebigambo bulijjo byaŋŋamba nga tukugeya. Bulijjo we tukugeya nga tukugeya ebirungi. Nti Shifa tumukolere kaliwa tumuwe kaki. Tuteekemu tutya ebirungo. Amuteeseza nze. Omuntu oyo mwami wo bwaŋŋamba mwami. Waawa. Mwami wo. Kati gwamanyi omwami wo waawa. Bino nabale tannabikola kati simanyi oba yeye mutuufu gwe nninza okuteeba. Oba si yeye. Nabale tabikolangako babitandiza simanyi ogenda kundabisa. Yogera oyo mwami wo atabikolangako. Bannange ogenda kundabisa. Naye ngenda kusookera mu bafaani we. Nedda mu bafaani yayinza oba mwami wo nga faani wo. Anti bonna bafaani bo basoba bafaani naye nga tebasukka ku ekyo. Ne wabaawo omwami wo ng'era faani wo. Tuli awo tukubewo nnyo. Kati kanjogere ka olomba mwitaneri. Ani oyo? Waliwo omu mwitaneri? Faani wange. Faani? Tuyogerera kati mba faani. Faani just. No, faani abaayo nga faani ate nga akwagala. Kati nze bwe nsuubira naye bino ng'aba asusse. Bisusse ku ye. Kale kati genda kwoya atera osukkuluma. Watudde wali mu kikome? Mulaba mutya? Ne wano ne bizinensi basigale ng'etambula temulaba? Munnanga nti ab'obukondo tukkiririra mu livansi. So naye omusojji wummuzaako awo. Mufaani tukomye ku nneri. Kati gwe tusuubira omutuufu. Yani. Yani nanga nti nkyamunoonya. Waliyo Godfrey. Yani oyo ate. Ate oyo yani. Era naye ajja kuba mu bafaani ng'ate yanjagala nnyo. Akwagala nnyo. G'osuubira nti ye mwami wo. Gwe nninza okusuubira sina bangi. Ali luddawa. Wabipereza ali Bulaaya ali wawano. Gwoyo goteebye wawano we Bulaaya. Wawano. Goteebye wawano. Kati kankube essimu kale. Naye nga nkuba essimu ngenda gikuba. Leeta ekirabo ekyo wano asooka akisumulule nga tetunagenda ku birala. Tusumulula ekirabo awo batuwewe entertainment nga tusumulula ekirabo. Nze kuba nina amaddu naye nga tekizitowa ate kinene. Kinene. Kinene naye tekizitowa. Njuza biyuze. Semakulo gy'omuyambeko. Mama, box mulinamu 7-2. Simululira ddala. Zamaddu aganzita siraba ebisumulula. Ole munonga temuli. Munonga temuli situnasi. Box mulimu emu. Shifa lekerawo ebintu byo. Ebintu byange. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Think about it constantly. Look at what they've done to me. I'm just Mbuchi. Chibi bino biri kunanti ebigendera kwako. Bibi n'ebigambo. Agambye atya? Bibi no wananti. Rachel Namiro, will you? Nakugirako n'akazayimba. Rachel, I think I wanna marry you. Ani amukwatirako kino? Is it the look in your eyes? Oh, is it the dancing Joe? Oh, Rachel, I think I wanna marry you. Well, I know this up all day forever. Where we can go? No one will know. Oh, come on, girl. Oh,
cares if we trust? Got a couple full of lines we can blow. And then I know, and it's on, girl. Oh, it's a beautiful night. Oh, thinking of that to do. Oh, come on, Rachel. I think I wanna marry you. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go. If you're ready, like I'm ready, don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go. If you're ready, like I'm ready, it's a beautiful night. We're thinking of something damn to do. Oh, Rachel, I think you wanna marry you. Mwebale nnyo naye kati Shifa ndi mu karantini ondeetera buweta birabo kati nze ndye bino singa nogamba ndikuje sente zino tezimala ndozirya nnaku 2 yebale nnyo naye baye neetaaga ebisinga ku bino singa alaga omukwano ogusinga kwa nange nembako wengambya nti kanzikirize nasimanyi kano ne yatutumye alina waali alinza omutebe wagambye watebyani natebyani natebye Godfrey sikyo museeko ku simu museeko muwulire museeko museeko kubanga kati ayagala ate anso gimuwere ku simu amaze okugamba Rachel na Miro will you marry me n'akayimba ne bakayimba nga kabuuza ekibuuzo kyekimu kalungi jjo naye maaki watagana n'empeta nga tekuli sente na mmere nebintu bya karantini kyekizibu karantini eno ogiraba yetaagako ebintu ebizitowa nga ki kamotoka omuntu asobola okwevugako n'atuukako waalaga gwolowooza ennyumba ennungi ffe tetuzaagana ffe tukoye okupangisa temalema yagenda leeta ku kyapa awo kiri mu linnya lyange ennyumba yamu mukusumulula ebokisi birowoozo kati nze mbadde ekirabo mpulira tekizitowa kyokka kinene kizibu aneebuuza ekirimu nga sikitegeera kale laba akantu kensanze mukama katonda oba kwemulugunya naye akaweta nkalabye awo yagamba yagala akusibira awo wamu alabye naye kano tekantwala tampangudde kibulamu yebale naye kibulamu muwulidde abaami abali wano mukitegedde wamuba mugaba obuweta otegeddemu kubanga bulina okugirako ekintu nga kizitowera ddala kati mumulese buyimba ati so fe ab'obuyimba fe tugobeddwa bulungi nnyo n'ebimuli birungi kale n'obugiddeko obutonotono yebale okay kati katufune ku simu halo gyebaleko ssebo kale nyabo nawe gyebale ani oyo hello hello yes how are you fine how are you no Shifa mwami Godfrey ye mwami Godfrey gotebye ngali Uganda hello Yes, on Rachel. Rachel. Wanje. Mtegedde. Asikutegedde. Ayogera mbono Godfrey. Bichi byayogera Shifa. Wanje. Nakuvuma. Bwabi mugambye mbonze. Sinamugamba ko nti gwe Godfrey. Bwaterye Shifa. Agambye Godfrey ngabera Uganda. Nyabo mukyala Rachel. Wanje sebo. Otegeeza ki? Ontegedde kati nyabo. Obisimu yange tasika bulungi ddoboozi lyamu. Omutegedde. Sinaba nenga muwulira.
Sebo oliwa? Hope Shifa. Wanje? Oyo omukyala tunamubulira gyendi. Nze bw'ateebye nekkubirirawo. In fact wali amutuukeko nga nkutaddeko lumu wali anakubeera ku video call. Yes nyabo. Naye kino kimala kati Hope Shifa. Otegeeza mugambe gwani? Yangambe. Nero kyolimba ka mutegedde dda. Angambe. Hope. Wanje? Rachel ampulira. Nkuwulira baby. Nyabo Rachel nze David mu America. Rachel nyabo sisobola kusonyiwa ku kyokoze. Kati bulijjo bino byonna by'oŋŋamba nti nze gw'oyagala nze kagw'olina ebintu byonna bye tuyiseemu kikyobadde otegeeza. Ono yamanye ebigambo bijja nze sinze mbyogedde. Wampuliddeko nga njogera ekigambo ani gw'obadde obuuza? Ani gw'omugambye? Nedda ogambye ani gw'oteebye? Nadde nze mmanyi nze ngambye David. Wanje? Naye kati lwaki mumbuzaabuza kati ekituufu kye ki? Ekituufu? Oyo omukyala ekituufu alina abasajja abalala. Baby Serena. Era okusifa webale nnyo okunnyamba kuzuula naye kati nkitegedde. Oyo no n'amaka gaffe lwaki tonviira? Nedda sigoonoonya nti kati Nyabo Rachel Hope Shifa talina kyayonoonye just annyambyeko kuzuula mazima kati ekituufu nkitegedde buli kimu. Tewali ekituufu yenze kati nino kiggamba. Mukyala Rachel kyoba omanyi ebyange naawe sisuubira ntusobola okweyongerayo tesobola. Badde nsaba njogereko naawe then nga nkukubidde ku yange. Tugenda kimalira wano byonkoze bimala kati ekituufu nkitegedde teri gye tweyongera. Nkyala bulijjo kimanyi nti nkwagala nze teyaŋŋambye nti nno bwerizoda mbanyi bafaani bange. Olaba nekyo ebintu byonna byekkoledde mbadde mmanyi nti ebyo ebintu bikulaga nti gwe gwendiko wekka gwe gwenjagala. Okimanyi bulungi genzudde. Rachel njagala ompulirize bulungi. Omanyi bulungi wa gye tuvudde biki byempiseemu abantu bye bankola kyova olaba mbadde nasalawo Rachel nkulabirire nkuwe buli kimu kyoyagala nkole buli kimu naye era kiganye oba kubeera muyimbi oba kirabika abawala b'e Uganda bonna kati bayaayi. Era kukyomanya onnemesezza abawala b'e Uganda gwe gwenkomyeko. Nedda tokola bwotyo tosalawo nnyo. Nkimanyi onneegayirira lwa nsonga ebintu bye mbadde kkolera naye nkizudde ekituufu tonjagala kyekituufu nkwagala n'okusinga ky'olowooza. Kati kyenjagala ogenda ofumbirwe Godfrey nga bw'obadde oyagala. Nedda oyo faani wange nze era obwedda njogera mu bafaani. Faani takusaba kukuwasa nnyabo. Anti ensonga lwaki njogedde. Wanje? Kyoba omanyi ono omukyala kyankoze. Naye kanzire mukkubireko kamale kwogerako naye nzire mukkubireko. Kale nnyabo. Tomato ine ebisembi kikazigizubire simanyi oyogera nayo. Tekati abafumbo baffe bonna obwonoonye. Naye waliwo ekirabo ekirala kyobadde tonnalaba. Kati bikola makulu ki? Ebokisi eyo erimu ekirabo ekirala. Tunoonye gundi gisumululire ddala. Ngamba erimu ekirabo ekirala tunoonye solution ng'ebirabo byonna tubimaze okukola ki? Kati kirabo nga kyamu. Kebera ebokisi tonnagikebera tonnagimalayo gisumulula. Erimu ekirabo njagala tusinziire okwetu. Nabankyawa kasitaafu gyemu. Naye bannange. Sina kyakola. Anti ngenda kutoba ngambye kanziremu mukubire. Namwe tali kuzaayo tujjemu ku keke mu box. Mumugambe ensiimye. Keke mu box naye agirabe bulungi. Mumugambe ensiimye. Tugijjemu tugisitule mu box wate bagiraba bulungi. Bana eno yazitoye neekoma.
Yira bayo bambi ne ku keke ne tusaba nkwatire kawo bana. Ne ku keke ne tusaka akaweta. Ne bane tusabye obufumbo Rachel. Obufumbo naye muyise wabi. Tuyise Sakoli. Ndota. Ndaba obasiraba. Ndaba obasiraba. Kati gwe shifa bino ebikutuukako ogamba kyo gamba yes ogamba ddo. Ebiriwa. Bino. Newoyogera kimaze tomuddiza. Nedda tugenda kuddamu mukubira. Tomanyi nti nze abayina omanya nti shifa atusizza obubaka. Obufumbo maze obukkiriza. Negwe waliwo kyekuyitirirako nga tomanyi oyina kunyiiga kusanyuka kukaaba naye kale tumutuwa akayimba awo ng'ekirabo ekyo kijja tugenda kuddamu tukube essimu. Anybody won't fight you, I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Mona kiso, my baby boo. I be a soldier for you. I'm getting better in kung fu. You should know I got you, and you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. And if you ever need saving, I'll be running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. Fast let me say. Wagambye dda yes. Wagambye dda yes. My David Yombwati. David mu America. Katumukubire. Ekituufu bwentyo bwentambudde ebirabo byebyo. Ne keeki yaffe ogirabye era egamba will you marry me Rachel Namiro. Nendoozi olaba okitegedde ne kino so kituuzaawo. Ati yasoose kunkubira. Surprise bazikubira simu. Surprise tebakuba simu. Kati katumukubire nze kyenjagala amanye nti bye batika shifa bikoze eki kyenjagala era nkusaba onzikirize nziremu mukubire kanziremu mukubire kawundo naye manyi abakyala banyumira mu kawundo enyuma kawundo enyuma ne katu naye shifa ine ebisembi esoke bajjeko kamera nkuvumbe envume nabe wamwe bakunyumya. Hello. Hello. Ye nze obubaka mbutuusizza. Kati nyabo Hope Shifa wanje nayanziza nnyo bali kundaga kituufu naye ekyobumanyi oyo omuwala mazeemu nnyo amaanyi. Saawa zino mpulira seetegeera singa omanya ebintu bye mbadde nkolera oyo omuwala tosobola nakikkiriza. Naye nze mbadde nsaba kale gwoyogereko naye. Hope Shifa olaba oyo omuwala ebintu ebisini byenyinza okumenyera bye mbadde mukolera buli wiiki mbadde mumuweereza kakadde kamu kitundu nga simulinde nakusaba sente ali ku payroll eyo nga gyasulamu nzagisasula buli wiiki muweereza sente zino simanneeka ku nviiri gyayagala gyalaga nga mpeereza sente zino simu zebbeeyi simazi iPhone Pro okiraba tuli mu covid akasente ka covid okamanyi naye omuwala tabeeranga kawo ng'alina kyayagala ne sikimuwa. Nze mbadde nsaba oyogereko naye lwekyo oyogerako n'omwami. Hello. Rachel. Wanji baby. Ky'obamanya nze ebyange naawe bikomye wano. Hope Shifa mbadde musaba akulage ku bye mbadde nkuweereza naye. Abirabye. Nambirabye naye. Olabye ki? Ndabye motoka. Nderiko ki? Kati njagala kuddamu kye wambuuzizza. Twakomye ng'ali ku kibuuzo. Nkikuddemu. Olaba mukyala Rachel byonna ddamu naye byonna nze tebikyanga tekituufu nkitegedde.
nze omanyi ndi mukyala wa bigambo bitono nze omuntu kasitangoba abanga amazeemu amaanyi naye bebi tewandikoze boti at least twanditudde ne twogera nkubire ku simu yange twogere oyo omukyala mulage byonna bye mbadde muleetedde naye tobimuwa ate oba ogitwala eyo mugirye ebintu ebirala ebyo bikibimuli byonna birye emmotoka beera nayo ŋŋenda kukubuulira ekyokukola saawa zino mpulira n'omutwe guwuuma njagala kugendako mu ddwaliro babi nedda babi kyoba okola hello wangi nnyabo badde nsaba twogere Rachel obuyaye bungi bulijjo nekkubira mbu bwebase ate nkulaba oli online n'oŋŋamba oli waka ŋŋenda okulaba okositinga naddala Rachel ebintu bingi bye mbadde ndaba naye nga nasirika nga mmanyi bwe naakufaako ojja tuuka otegeera ekituufu naye leero ndaze ekisembayo nga kwata essimu yo nze mu maazi nze mbimazi kati nkole ki nja kuddamu kkubireko tokuba lwekyo totawaana Hope Shifa wangi wabula oyo muwala nswazizza nnyo oba kisinga kisoboka neno sho tewali giraze nagiraga kuba mpulira nswadde ekisembayo anti munaye oluusi tubikwata nga bigenda live bane Hope Shifa omukyalo oyo kyankoze kyomala sente zonna zembadde nkola olumu nga nerabira n'abeewaka nfe ku Rachel kyayagala kyonna nga nkimuwa naye andaze byonna tebimala kati simanyi bakyala ki kye baagala byokoze bakyala baagala byennyini bino byokoze babyagala nayeabyagala kati omuwa kintu kyange kyonna buli kimu kye nakuwadde bw'oba oyagala mbikusasuze geza omuweeko n'ekimu tomuwa kintu kyange kyonna ontegedde nnyabo mpulira ssebo oyo omuwala kyankoze saagala nakuddamu kwogera naye saagala nakuddamu kuwulira muntu gwe bayita Rachel nansemberezi ebyo erinnya saagala kuddamu ddiwulira ate tuba tukola olina ebisembi nange nazerwa ssanyu lwekyo omanyi gwe omuntu okugamba nti mutwalire bino osanyuka ofuna excitement kati lwaki wasose kunkubira nga tuyagala ku meeting ate asaka kunkubira kumbuulira nti waayo waliwo kino bwe kiti ne bwe kiti n'ensooka ne mmanya anti oba tomanyi kubanga olaba bino oli mukazi nange ndi mukazi kituufu ndi mukazi kitegeera bingi ebibaawo bitegeera kale ndi munyiivu sanyu lyange yonna olimazeewo bingi ebibaawo nga ki ekirabo kye mbadde nfunye gombanyi we mbadde ngenda okunyuma naye mbadde ngenda kubuuza mbadde sigenda kubuuza kati tukoze tutya nze nkoze ogwange nze naleese nga ndeese essanyu era libaddewo naye limaze ne lyonooneka sobola okitereeza tuli bakyala kati kitereeze tutya anti engeri gye mulabamu ono omusajja akwagala ate n'ekirala singa takwagala n'obudde bwamaze ku ssimu bungi buno omuntu oluwulira ekyo bane mutuwe ku magezi si busungu wamma tamwagala gwe osobola omugonza tabiteekamu ate naye kati nga mukubidde oba ng'omukubidde ku ssimu n'oyogera naye kati obedda aŋŋambye emmotoka ngitereka ajja kumbuulira ekyokukola kati kasooka kakane then nja kwogera naye kuba sisuubira nti essaawa ate tuyinza mala gasubwa mu mmotoka bwetu nange mbadde njagala ate nga njaganya nti ekirala mba njagala munzitireko busi mbadde mujja kuginzitirako busi taba kubanga agambye nti togeza mbw ajja bikusasuza abakuba ntagenda bikusasuza mbadde njitwala lwampaka ajje wano abeeko kyaŋŋamba kale naye kati byonna yadde mmanya gange
tubadde ngenda tuuka wano nfune national ID obiki byonna tuteeke mannya amatuufu ndabe n'ekifo ine ebisembi wandi nkubidde abazayi nongamba sinika kyebinyo oli mukazi bino byonna kati gwe binnemesezza sigwe yegwe binnemesezza nga waliwo wankubidde nongamba yagala kundaba wandi nkubidde nongamba plan eri bweti ne bweti olina kisurprise kyo kinene nnyo kiva Bulaaya kyo kinene nange nemanya nezo budamanyi abamu n'abatumalira client bwe yajja n'engeri gye yayogera nange obadde omanyi bamu n'abamala abatumalira obudde batunyumiza emboozi ate obwedda mmanyi bye baliko alo nnemesezza ensi eno bannaye nze simanyi nakyakukola kati tugenda kunoonya magezi bwe tukikola katukoze tutya anti kati akyalimu omutima gwa Godfrey oyo mumuveeko Godfrey kati yafuusi kati kabeere wange katono kamuleke ate kati obeere ne Godfrey ate obunangobi amanya kitegeeza okugoba akiswaza kiweebuula abasitudde ebintu biyitirivu nnyo ne babikuwa bannayinza bino bibadde bimala obulamu bwange okutandika ensi eno walayi babukuma akakadde kalambako badde oleeteddeko ng'amafuta naye bannange batuwe kayimba akagendera mu mbeera eyo baŋŋambye bino byonna mbitwale neera keeke katugisalire wano tugirye ne banneyiba tugenda kwogera naye okoleyo akayimba omuyimbiro tekemu linnya lye kuba kati wotalekemu linnya ajja kwebuuza kange oba si kange gobadde oteesuuta era ekyo kyenina okukola sirabawo solution endala kuba wenayogera naye nebigaana nga mukubira akayimba ogira ogitereke mutuka yange bweyogera naye nakkiriza era omuyimbira akayimba akagamba thank you ate nja kimuddamu kino kyambuziza ekigambo tokize nja kukimuddamu ate oba kati wamma ebintu abyonoonye ati mbanja bimuddamu kasayogedde kaliti shifa twala emmotoka bwogiwaayo amaanyi gonna ne ganzigwa akagambo yes nze kanyinga simanyi nakyagogera oba ye oba nedda kati wenayogera naye nga muddamu kyogamba ka yes kagenderako ebigenderamu byonna bibadde bigendera ka yes kali akagambo kenyukuta essatu teekako tusale keeke kuba munnaye baŋŋambye njitwale batuwa akayimba munange ate munnaye tunaakolaki naye nze nsonyiwa nsaba onsonyiwa wemba omanyi bane omulimu ogwange gwe nafuna ate guno omulimu ogwange gwe nafuna nze nange simanyi nakumanya osanyusa omulala n'onyiiza omulala n'onyiiza omulala n'osanyusa omulala nebeerako ow'enkwe omuntu omugambeko nkole ku nkwe oli munimbe kirayangendo ate aba akitegedde aba takitegedde esimu girinde kubanga kati awalabikawagenda baawo omulamu tulina okumala okagenda okukakola ng'otereezezza eno yengenda soka mukubira nina omukubira tereeza then kibisoboka kale tugire munange abasajja obalaba baweddemu nange gambedde mukomesanyule nasoose okuba nali parking nina wanakubira ng'ogikima parking yiyawo nina wanene bulungi wali safe era olabawo endera ebulange ondabire nnyo lwekyo nkimutumidde bambi omuwe n'akafaananyi kano bambi alabengako lwekyo nambenga ku mmemme nange mubenga ku mmemme alina kabiri lwekyo akayoyopo bambi okokosa akayindo akalalo straight kazijukira erinnya lye okulyokera mpumirwa bekono yeno nga nzaani mpozi ddalunga lyerize mubuulire nti ebulaaya abawala banje abalungi ekyo tekimutiisa lwekyo malayika wange gamba lwekyo temwagala gamba lwekyo agome ndita kubanga nange gyendi mukumidde obwesigwa kati tayibulayo myezi nekeke yo nsaba tugisale nsuubira okubiyita
Lugabali banyambye akikakase nti mwagala talowooza nti ndingisa nsiba ku mmembe ate era yansula ku mmembe nzikiriza okukyusa nakyekyo kimugambe akimanyiyo kyali ibinasuubiza salimba kikakase nti mwagala talowooza nti ndingisa lwekyo nasiba ku mmembe ate era yansula ku mmembe mubuulire nti ebulaaya abawala banje abalungi ekyo tekikutiisa lwekyo malayika wange gamba lwekyo timwagala gamba lwekyo agumendita banganage gyendi mukuume tobwesigwa toba nange gyendi mukuume tobwesigwa. Oh. All right. Okay, mikwano omulungi atulaba ku Baba TV buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 nange Hope Shifa program eyitibwa Weewuunyisa Omwagalwawo surprise your loved one. Naye nebaza Katonda olwa surprise eno ng'emmotoka gye ngireese muntu oba yalabako kubanga mbuulira otwale omuntu owamu emmotoka ne biyiika si bye bikonde. Ayayaya okimanyi kyenyinza oggwamu naye nga kibi bambi kinnumye ng'omuntu era kikuluma naye okuma nja kwogera naye tulabe kinaba kiganye nga tukireka kinaba kyakubaawo kiba kyakubaawo era nze ngena gipaakinga naye kugambye wange wagazi wano wagazi tutereze entereze ngena kwogera naye katumale wano nja mukubiranga nze labayo nemenyese nsonyiwa ensobi zibaawo nsonyiwa mukwano netonze nzirira mu ddali omutima gwo bambi togukweka kuba gwe wange tufukamira mukwano okwetonda kutandikira wano nga bwe batusalira keeke muyimbe nno bana nange emmotoka eno saagaleddeyo ensobi zibaawo nsonyiwa mukwano netonze nzirira mu ddali omutima gwo bambi togukweka kuba gwe wange naye shifazo neka kyokukola nyamba nyamba nga bwokiwulira kavidiyo kano tokatambuze watu kuba ngenda kuwebuuka anti amasimu gaagali bali live Facebook ate ani abagambe bakikole nga sindaba kwogera nti munange owedda olaba olwatuuse nga tusimbula gye twavudde twaze bakwata live already bakutekute dda live mu bisangule wallahi bakoze dda live wamma amina otomboyo gw'obwavu okukulikoleka kukuveeko olina kusuula oyo sitaani yakugamba osuule nekyo nyweza ekintu oli wa mamba sembeera kojjaawo omwoyo gw'obwavu kukuveeko kubanga Shifa avudde ku Baba TV najja nakuleetera surprise mulokodown ono tolina kwegulumiza olina okwebaza bakuwadde ekirabo omuzungu agamba chance always comes once in the while nze nkoze ensobi oleeta wammanga bwe bantumye okoze makula era nsaba Mukama akuwangaazi amiina kale abantu kabalye keeki ng'erinnya lye bwe liri Lecho eyali maama wa Joseph leka obeere wa mikisa otambulire mu mikisa omwoyo gw'obwavu ogukuliko gukuveeko eno entandikwa y'okubeera successful ate ogoba emikisa bannanga ba Baba TV mbatumidde nnyo ne Kyabazinga waffe ne Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi n'abantu bonna ba Uganda era mbasaba mwekuume mutambulire mu mateeka munaabe engalo mwambale masiki social distance tujja kubeerawo tweyanziza okay wanje
kankwesaavingire ompadde kasente kasente ngende kale ngenda kaleeta kamale sho wano nkwoke kasente saba mukama katonda okumwoyo gw'obwava okukutambulirako otandise otambulira mu mikisa otandise okwambuka era ne baganda bange bano abayimbi beebali era bakuwa akayimba kwegamba kakugumyako eddiini akagamba katya nti bwali kujjukira bali sikaali balifuuka mikwano gy'olimba oluyimba bwali kujjukira bali kuwa moloka empya oyo ye Yesu nabadde ntambula nga nzira emunyonyo eyo gye nasanze omuwala gwe bayita Recho ne munne Shifa Mukama yabawadde moloka eyo haliya bali kujjukira olimba oluyimba omwoyo gw'obwavu nze ngugoba amina 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 yenze Isaka Sebandeke ndi musajja musiraamu naye eddiini zonna ndizirespecting amina. Okay, Tigi lwaki tetusiibula abantu bonna babawe keeke abantu bonna kababawe keeke naye nze bwe ntyo bannange katusiibule lwekyo katusiibule tujja kwesabirako nga bwe twogera tugenda kusala amagezi tuli bakyala tulina kwetereza omanyi omuntu aterezde aba alabika Jiro omukwano guddemu ekyejo nakikomye nakula ememe nakulaba ng'omubi kyokka nkwegayirira swiri osonyiwe luno lwe nagwa ku kabenje natabuka obwongo amagezi ne gagwamu bano abawala abalala bannemye okwagala anti babbeeyi buli lunaku sinema nokale naye ate ebira amazima olungi ebulala yali omuddugavu Recho wamyuka nze bwe nkulabidde wala ofaananya omuwala akola mu nnyonyi sembere nundabe ng'ono bwe yatunga olugoye lwo lunulako engomwenye nga bwe wakolanga mwenye Recho mama njagala nga bwe wakola nga susuta sembere nundabe ng'ono bwe yatunga izainiyo. Okay, tweyanza nnyo tweyanze golwa kayimba ako mbeera Hope Shifa buli lwa Sunday ku Baba TV ziba ssaawa 9 surprise your loved one asobola okuba maama o taatawo omuntu yenna g'otunula musino ogamba because of this person I made it in life oba osobola okusaba omuntu w'obufumbo oba naye munnange nze Shifa kye bantuma kyenkola kyebantuma kyenkola bannange lwakuba bino ebintu sina kyakola oli omusanyusa olina akukyawa olina okola ki naye lwa mulimo gwange sina kyakola mba nyina kola nawe lwolikerera n'ontuma ate ojja kunjagala nnyo anti nja kukikolera nga bona abontumye kale naye nga tukisabire kisoboka bisoboka nze nyina okukkiriza nti kisoboka kale mukwano tweyanza n'olwekyo mbagamba nti bye bye ne wama basobola okugonda ayogere naye nange nafuna abantu abanegayirira kisobola kisobola naye maama nange mugambe lwaki tanzibiriddeko yanditolabanga gojja enamba yona batagina aginera yankubidde nangamba nkusangewa era yandiŋambye lwekizija n'emmotoka naye tukole bwetinebwe nga mukazi muno naye woba omwagaliza omazemu amaanyi ate emmotoka yina eddayo nze omukazi abadde ayise mu covid obadde mumwezi ono covid mbasinza mumwevu mabula okugamba nti yeyongere tugenda ku no we are going to talk to him
olaba kati no yabadde ayagala Rachel nzizije nga nkute na video call went from the start okubira ddala wa ngalowooza oyinza okuŋŋamba tuzze tukwate ng'ayagala n'ensooka nzijjako ko toyinza tuusa video call naye kino kigambo kino zibale amaanyi gampedde musiitegeera ngende eka neebake oba naafunayo ekipya kyennyinza okwegayirira simanyi kwata mu bulungi annemye kati gwoteeba ne bigaana ate okolaki era tewali sina kyakukola ndaba omukyala anyiigidde ndaba bwantunuulira yandimbuliddeko wandimuguddeko nga nomugamba kat cameraman kat mwashifa omusajja omutu lockdown kati kahari yeddayo kaliko ng'emmotoka endimuga naye n'ekigambo bantwalireko emmotoka tutwale tupaakinge sigenda ekirungi emmotoka tedda mu bondi ngenda gipaakinga ewaka ewange mu kikomera waliwo bulungi n'asikaali ekituufu wengendo gipaakinga era naawe okyewuliddeko agambe shifa noonyawo otereka emmotoka eyo towulidde banenze nnyina omulimu omufu si kyo simanyi nakumanyi olina okukozesa amazima era alina kukozesa amazima naye nze ndi mukwano gwo nnyo wa ku mutima mazima lwe gateetagisa waliwo amazima gateetagisayakendeeza ku mazima next time nyenza olaba ng'onankubye eriisaati ng'agamba kinnumye werekeramu akobwasita nerekeramu akobwasita nga nja kuwebuuka naye nga singa abadde muwala mulala yandikabye wana amaziga nakulukuta nakweri singa wallahi si mmere mbu kawunga kiro mmeka ogoye webuuka enya afazaali weekuumiramu akatibwa n'abali eri bonna bandize nakowa surprise obulamu bwange bwonna nazikoowa era nze ne nakuyitidde amazzi munyiigira kyeva nakuyitidde mu mulimu naye bannange ngenda tuuka nsi alina we nsobola kukyala nga buli wokyama bagamba oleese surprise bannange katugende katutale tujja kwogera tugenda kwogera tujja kikusa nedda sigenda mulekerera tugenda kusala amagezi bwe shifa nice meeting you bashifa wamma tuba n'amazima naawe olina amazima bwe buzibu obwo era kyekimpeeza n'emikwano kati naawe nga gwe wandiza wano ate mologa lwaki tugireka kazaali yandimbuuliddeko akati kijja kuggwa nze I believe anti oba olina olekabaga singa abadde shifa yandibalese naye bannaaye kaŋŋende Rachel we be on phone wanje si maziga kigenda kuggwa buli kintu Katonda aba n'ensonga omwami aŋŋambye otulese maziga shifa nedda buli kintu Katonda aba n'ensonga kigenda kuggwa ate nze namanya ne bwetaba surprise mbu tukuwe buwi bwe biti bye yali abyagala ngena kendeeza ku mazima shifa tunoonye engeri gye tukendeeza wanje anti bataddeyo dda live obwedda babikwata bakutekute dda live abaana bonna abwedda balina amasimu ku pages zaabwe bonna kati ne bogamba gwera tuteekayo era babirazeeraze dda bonna banaye ntuuleko muno bansaze bagitwala bannange naffe twazze nga lwa ssanyu tugende twazze nga naffe tumanyi bya ssanyu nange kaŋŋendere muno tusale tudda walye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu butona busabu
oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa